Yes, ku Church News TV Uganda tell the story to Milize, our Munange Mpaji, given Brian Kagati, the gospel music apostle. Omupara faine abamu tebamanyi kitegeeza kitegeeza aliko amafuta katonzungu lwange lutono agange libagayita anointing. Okay, ku Church News TV Uganda kuli Church News TV Uganda tell the story to Nimize kuli we bali muganda fokbanga kuli ogoberera wamunange Mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle Mpara faine. At this time around tuli mu bitundu byeno zira nnumbwe bwobamanyi oluguudo lw'ebusaabala oba ebitundu by'ebusaabala n'amazzi ag'ebusaabala eno zira nnumbwe oba otandise okubanga omufumintirizaako kubanga aliraanye ebitundu nga Kanaaba nga Zanta Ndejenzanta nga Kibiri nga Gangu so Masajja bwe tutyawo we tuli weewaawo twayingiridde ffe ate ku Ntebe Road side zaawe Namasuba. So tell the story to Nimize. Omulundi guno olwaleero nina omwami gwembadde nzija mpulirako ebintu nga naye njagala mmutuukirire yennyini nkakasoba byempulira bya ddala naye nga omwami ono si mulala Bakira nga ye director w'amasomero ekirala ye vice chairman w'obumu bw'abasumba bw'Amakinde Ssaabagabo Joint Pastors Forum Uganda ate nga omukulu ono gwenjogerako naye essaawa eno gwengenda okubanga nkuwoleka yennyini mwami Mufumbo ya taata Mufumbo ate nga alabirira amakanisa mangi aga Christ Covenant Churches. Yes, mulabirizo w'amakanisa mangi aga Christ Covenant Churches mu Uganda, Congo, Burundi ne walala. So omwami ono si mulala Bakira ye Pastor George Sembuya. Webale nnyo Musumba nsanyusa okusisinkana nange nesimba byembadde nkuwulirako kansubire ngenda kuddayo nga byanukuddwa. Amina sebo. Amina weewaawo. Pastor George Sembuya yani Pastor George Sembuya eri mikwano gyaffe mwe abatulaba ku KTV yaffe TV yaffe Nganzi. Pastor George Sembuya mwana mzaalwa ye Kawanda era mutabani w'omusajja yali omwatikirive ennyo kati yagenda kuira ne mukama waffe yayitibwanga Mwami Balamaze Wilson. Abantu bonna abatuula e Kawanda Mwami Balamaze bamutegeera bulungi kuba yali mukozi wa Kawanda research okumala emyaka mingi. Mu bufunze wazaalibwa Kawanda n'okulira Kawanda. Yazaalibwa Kawanda n'enkulira Kawanda n'ensomerako ekigoogwa kakati ssaawa zino ndi wano ezira Nnumbu. Kakati kambuze Musumba. Manyi mutera okwewaana nti nava mu kyalo n'ennyingira ekibuga. Kati awo kaŋŋambe nawe ogamba nti Kawanda wali mu kyalo. Kawanda kuba abeera Wakiso district. Ate Wakiso district ye district erandde Kampala. So nze ndi muzaale we Kawanda sebo. Nga kyenniiza okuwulira. Kakati olwo Pastor George Sembuya. Olwo otandika ddi okufunamu ekirowoozo okulokoka? Omanyi abaana baabo ebiseera ebisinga obungi ebigambo bya Katonda batera obbitwala nti bya butaliimu olw'ensonga nti oluusi bye baba beetaaga babeera babifuna nga tojja mugamba nti Yesu ajja kuwa kino okukkiriza Yesu olokoke. Kati gwe ofuna ddi ekisa ekyo kikutomera ddi okusalawo okugamba nti owaayize kansenge Kristo weewaawo ndi mwana wa mwami kati kanjawukane ku baganda bange oba kanjawukane ku nzikiriza ya kitange oba nze nzikiriza Kristo ntandika okutambula ne Kristo. Sebo nze omwaka gwali gwa mwaka gwa 1999 abatulaba okulokoka kwange kwanjawulo n'abantu abalala. Nga bagambye ekitange yali musajja mukungu omuyivu omukozi mu Kawanda research. Tekyali kyangunze okulokoka era ewaffe nze nasooka okulokoka. Mpulira. Naye lunaku lumu mba ndi ku ewaffe ku lubalaza nga ntudde nze ne mpulira eddoboozi nga limpita emirundi 3 nga limpita George genda olokoke. Kati bwe ndiwulira bwali wa budde bwa kawungeezi ne sitategeera bulungi ddoboozi livaawa naye nakitegeera ti eddoboozi lino tewaliwo omuntu ayogera nange naye nali simanyi Katonda bw'ayogera naye nga mpulira eddoboozi limpita okugenda okulokoka. So
mu mwaka gwali gwa 2000 nze siri mulokole wa myaka gyadda nnyo mwaka ogw'2000 natambula nengenda mu kanisa y'abalokolemu ekawanda awo nembagamba nzize kulokoka. Kati gwe musumba kyogamba wagenda okulokoka nga tobuliddwa njiri. Bakira olokoka oluvannyuma lw'okuwulira eddoboozi. Nze bwe nawulira eddoboozi ne ntambula mpola mpola waliwo ekkanisa ekawanda awo mu katawo ne bagiyitanga Living Apostles. Bandaba ku makya ku Sunday nga nnyingidde nga nzize kulokoka. Bwekyo bwe ndokoka. Musumba sokoleke katono. Essebo. Kakati oyinza otubuulyako eddoboozi eryo lyali lyani? Eddoboozi eryo oluvannyuma nakitegeera nti yali mukama waffe Yesu yali ampita. Otyo? Engeri gye twali mu ddiini nali sobola kukitegeera naye oluvannyuma bwe mpulira eddoboozi eryo nawulira okulumirizibwa ennyo nnyini ddala okugenda mu kkanisa y'abalokole. Amazima. Bwera bwe ntuuka mu kkanisa omwo ne banjatuza obulokozi n'endokoka olwo nawulira emirembe n'okusanyuka mu bulamu bwange bwe nali siwulirangako bukyanzaalibwa. Ogwo mwaka gwa 2000. Olugero lunanyuma musumba. Essebo. 2000 olokoka bamaze kuba ffe tugenda okuyingira mu 2000 omwaka ogwo twaguyingira na ntiisa y'amaanyi. Ddala. Ffe baatugamba nti bwe tuyingirira mu mwaka gw'2000 Yesu agenda kutwetikka atutwale. Kati bwe watonnalokoka weteekereteekere geenayo sinakindi genda oteme enkuuzo. Kituufu. Ogende mu geena ng'olirwedde osanga banaakusalira ku njokya gye banaakwokyamu nga bw'ogenze n'ezizo. Kituufu. So kati musumba. Essebo. Gwe olwo 2000 nga olokoka tuguyingira oba nga twamala okuguyingira? Ndokoka tuguyingira. Nga tuguyingira? Tuguyingira. Gwali mwezi gwa 3. Nga twakaguyingira. Essebo. Otyo olwo wali mu myaka emeka wowulira eddoboozi eryo eryakuyita? Nali mu myaka 15. 15 wali okyali bujje? Nali mwana muto. Otyo? Essebo. Kaakati olwo ogenza omaze okulokoka kiki ekyaddirira? Ekyaddirira mu bulamu bwange kugendanga mu kyaki kusaba. Naye buli bwe nagendanga mu kyaki nga mpulira byabuulira bimpoomera bwentyo nenywereza ddala obulokozi. Omwana waboobwe. Era waffe nakola ekyafaayo kitange yali ayina lubaale wa famire nga yabeeranga wansi wa kitanda. Kakati lubaale oyo namukwata nagenda nengula oguveera neŋŋenda ewaka. Lubaale ena nemukwata ebibbo by'abalongo nembiteeka mu guveera nembibba awaka nendekawo ebbaluwa nga kitange muwandiikidde ebbaluwa nti ebintu byo tobinoonya nze mutabani wo George Sembuya nze mbitutte nembitwala ku kyaki nembikumako omuliro. Naye musumba nga wali mumalirivu. Ndowooza omukwano gwa Yesu bwe nalokoka gwankwata nnyo nempulira nga saagala na bintu bya sitaani wadde okubyeriranyiza wadde n'okubeera bonna bwe byali badde bibeera. Naye musumba obwo tebwali bubbi okubba ebintu bya taata ebyekika obitwalire musumba abyokye. Nange kati nakitegeera nti ndowooza tekyali kye nakola tekyali kirungi n'olwokubanga nalina omukwano n'okwagala okuyitirivu nesiŋŋaana nkikoze. Nobba ebyawongo. Nabibba ebyawongo. Era olwo lwentegeera nti ebyawongo tebirina maanyi kuba bwe nabyokya siina kye nnaba. Amazima ddala. Essebo. Tugamba ababituuma okuba ebyamaanyi babigulumiza babigulumiza n'okukira amaanyi gaabyo. Amazima gennyini. Bannange Mukama Katonda wange. Ayi Yesu webala okujja. Kakati pastor. Essebo. Olwo otambudde ne Kristo. Essebo. Zootinattina. Essebo. Ofuna ddi ekirowoozo ekirowoozo ekyokutandika ate obuweereza kubanga kyenkumanyiiko oli mulabirizi owaki ow'amakanisa ga Covenant Christ. Essebo. Christ Covenant. Christ Covenant Church. Essebo. Oli mulabirizi wa makanisa ga Christ Covenant. Essebo. Kakati ate yotuukayo ddi? Kakati awo kulabya omuvubuka omaze okukkiriza Kristo okwagala kwa Kristo kukuli waggulu tuse n'okubba ebyawongo omutwalire omusumba abikumeko ennaali. Amazima. Musumba oyo no gyali ekawanda bamuyita Mukisa Ignatius. Akujjukira bulungi? Anzijjukira bulungi omusumba wange yansumba. Ennaku ezo nagendayo ne mulabako ne mwebaza emirimu gy'akola gyali mulamu. Amiina. Essebo. Kati ovadde ate basajja kuga nti ovadde mu kyalo. Kakati mba naakaweza emyaka mu bulokozi emyaka 4 nze nalokoka n'omuliro gw'amaanyi. Natandikirawo okwagala okubuulira enjiri abantu b'oku kyalo balirwana mikwano gyange bonna be nali nnina bonna ne mbawalwa ne mbatwala mu kkanisa. Kakati nzijukira bulungi mwaka gwali gwa 2005
negattibwako ebibinja by'abavubuka abalinga makanisa mu Kampala ekkanisa mu Kampala muno mwalimu ekkanisa nyingi abavubuka twakuŋŋaananga waliwo omuvubuka yatuleeteranga abavubuka bamuyitanga Lazaro yabajjanga e Kampala mu kanisa ya Musumba Kiganda mu kanisa ya Musumba Namutebi kakati nga abakuŋŋaanya abavubuka n'abaleeta ne tutandika okubuuliranga enjiri ku kyalo kyewaffe twatandika nobwetyo mpolampola ne batandika okutuyita Emubende Ekiboga Ebusoga era natambula ebitundu bingi nnyo mu revival ey'enjiri ey'abavubuka nga tuvubuka mu mwaka gwa 2005 2006 2007 2008 nempulira eddoboozi nga limpita okutandika ekkanisa era mu mwaka gwa 2008 mwetandikira ekkanisa eno gyolaba mu kibuga kye muyiseemu emabegaawo kye bayita Kanaaba Trading Center. Kanaaba Trading Center. Olwo ntandika tupangisa. Nafuna wempangisa ennyumba we nali nsula nempangisa n'essomero waliwo essomero awo e Kanaaba ne tuba tupangisaamu akazigo ne tutandikirawo omulimu gwa Katonda. Kati olwo Musumba ene Kanaaba otegeerayo ddi kuba bwe ndaba Kawanda. Kawanda nga ali wala nnyo ne Kanaaba. Ekituufu. Kakati mu njiri eyo gye twatambuzanga twasinkana omwami bamuyita Kamuli Emmanuel. Omwami oyo Kamuli Emmanuel mutandisi w'amakanisa agayitibwa Side by Side. Kati lumu ayagala okukola ku crusade mu kibuga bakiyita Bajja Luka ya Masaka. Bamugamba nti waliwo abavubuka ababuulizi b'enjiri Kayingo bamoto. Kakati atuyita. Enjiri twagibuliranga nga tutunda ebintu byaffe ne tugibuulira ne tukola zi crusade. Twatundanga amasimu gaffe, twatundanga ama TV gaffe. Kati Musumba Kamuli atuyita agamba nti nine kanisa nyenjagala okutandika Bajja Lukaya. Nze ngenda kubateeka mu ssente. Etugaba tubadde tugibuulira tuteeka mu ssente zaffe kati ate no gye batende mu ssente katubuulireeyo ne mukerera amwenye. Kaakati bwe tugenda Bajja twabuulira enjiri ne tutandikayo ekkanisa era gyeri. Bajja Masaka Road bayitawo Lukaya. Oba ova mu tawuni y'e Lukaya ye tawuni eddako bagiyita Bajja. Ali mu bitundu by'e Bajja oba ali ebunaayira nga atulengerera ku mikutu egya social media aba ali ku internet esaawa eno atula ku YouTube. Kanisa y'e Bajja gye mulagirira agitegeere ekkanisa y'e Bajja bw'ova mu tawuni y'e Lukaya yo mmanyifu kuba batundawo ennyama y'enkoko ennyama y'embuzi bonna abakwata oluguudo olwo bayimirirako awantu awo okulyawo bw'oba waakava mu Lukaya otambulako ndowooza mayiro emu akatawuni akaddako okuba kayita Bajja. Kanisa gye twatandika. Omwaka ogwo gwali mwaka gwa 2007. Olwo mugitandikawo nga mumaze kuteekebwamu akasente okubuulira enjiri. Ne mubuulira enjiri mu maanyi abantu ne balokoka. Abantu bangi balokoka era ne tulekayo Musumba bamuyita Gotta Richard. Kati no Gotta Richard ye Musumba. Simanyi oba akyaliyo naye kanisa twagitandika mu mwaka ogwo gwa 2007. Bagiyita baterinya. Ekkanisa yitibwa Side by Side. Side by Side. Amina. Olwo mukitandise. Olina kyoyogedde ekinkutteko nti ffe twatundanga byaffe twatundanga amasimu nga tuwulira omukwano gw'okubuulira enjiri naye ng'ate enjiri yeetaagisaamu ssente oluusi transport oluusi gye mugenda mwetaagisa ebyuma kati nga tutunda ebyaffe bye twakuŋŋaanyanga ne bye twabanga tulina ne tugenda tubuulira enjiri. Eraavu nga yali mukyenda. Kaakati bwe tuva e Bajja tukomawo Omusumba oyo gwe bayita Emmanuel Kamuli ye yali yatuuka mu kibuga ekyo kye bayita Kanaaba atubuulira nti naye waliwo ekibuga bakiyita Kanaaba ekibuga ekyo nagendayo okukolayo emirimu gya gavumenti naye nenkiraba nga kyetaagisamu okuteekamu ekkanisa y'abalokole tumugamba naye gy'otutwalayo kuba ffe twagendanga mu bitundu ebyenjawulo nga tugenda ku bizinga tugenda mu bitundu ebyenjawulo yatuleeta mu kitundu kino kye bayita Kanaaba batuleeta e Kanaaba n'atuteekamu ssente era yabateekamu yatuteekamu milioni za Uganda 2. Musumba kati yo Musumba sente yazijjanga walinga akola mu gavumenti Omusumba oyo yali muzimbi yinginiya yapatananga ebizimbe ng'akolera gavumenti n'afuna akasente kati atamu naye mutandisi wa masomero alina amasomero era akaayine mu bitundu ebyenjawulo ne Salama wayinawo essomero kati yendooza we yafisanga akasente ke nga bw'awulira abagala okubuulira enjiri ng'abateekamu essente. Bamuyita Emmanuel Kamuli bw'ali e Salama awo Side by Side Church yandeeta ku kyalo kino ekyekanaaba n'atuwa ssente zitandikawo crusade yo kwali okuyaayaana kwe kulaba nti ekitundu kino kitandikibwamu ekkanisa y'abalokole. Abamanyi history mu bitundu bino bye tulimu ebya Busaabala Kibiri bitundu bino byamanyibwako ng'ebitundu by'abalogo.
abantu bangi batandikangayo amakanisa ne galogebwa ne galemererwa ne gaggalawo so kakati n'ebitundu bino bijja bibeera emabega nga tebiriimu makanisa era ogwo omwaka ogwa 2008 tuggulawo ekkanisa mu kitundu ekyo ekyekanaaba. Amina. Essebo naye ng'ojjira mu bupangisa. Nzijira mu bupangisa. Toyina na bw'oli. Siyina bwendi. Wabula ky'olinawo ye Yesu. Kyendinawo ye Yesu. Essebo seewuunya kubanga mu katawuni ako bakumanyi. Essebo mu katawuni ako bwe twatuuseewo ne tubuuza abani mumanyike wa Pastor George Sembuya. Essebo batugende nti aweyongereko ali mu maaso bayitawo zira nnumbu. Essebo ogenda labawo ku kyaki. Essebo naye ekitiibwa netendo tusinziza Mukama kubanga abasajja ba Katonda gyabasimbye muwambye omusimbeyo amakanda ate munnange ekitiibwa ne kimuddiza. Mukama atwale kimuddizibwa. Mukama atwale bwe kiba nga amakanisa gatandikibwanga ate ne galogebwa. Essebo ate ekyalinga ekyo amazima weewaawo kalwaliro gasimbibwa ne gayimirira ku lwekisa kya Katonda. Obwengula bwakubwa. Obwengula tubukubye. Mubukubye. Essebo era kati we twogerera okuva lwe twatandika ekkanisa mu kitundu muno amakanisa mangi gasobodde okutandika ate era ne gabeerawo. Wandi taata. Essebo ekkanisa gy'otwala mu kitundu kino bagiyita batya? Ekkanisa eyitibwa Christ Covenant Church. Twakyusaamu yadde? Ekkanisa eno yes ekkanisa eno twasooka twakyusaamu nga bwemanyi amakanisa tusooka ne tugatuuma amannya ne bwe mugenda okuligestalinga bw'otuukayo ng'erinnya gye riri oba olina okufuna erinnya sooka ate erinnya gye twatuuma ekkanisa eno gavumenti lye yatuwa liyitibwa Christ Covenant Church. Essebo ekyo nga kisufu obulungi musumba. Essebo Christ Covenant Church. Essebo Christ Covenant Church ku Busaabala kuno bakozira nnumbu kuno mu bitundu bino mulimu branches meka? Eno ye branch erimu eyamuno ate mu Uganda yonna. Mu Uganda tulinamu amakanisa 7. Katonda wange bwe wakasimba. Essebo 7. Essebo as Christ Covenant Church edesosiyeko Uganda negendako mu mawanga amalala. Essebo obuweereza buno butambudde amawanga mangi nga tubuulira enjiri era tusobodde okusimba amakanisa 6 mu ggwanga ly'e Burundi. Tusobodde okusimba amakanisa 2 mu ggwanga ly'e Congo. Otyo? Essebo lwaki mu mawanga gonna 2 walondawo Congo na Burundi? Nange siyinza kumanya kubanga ntambudde amawanga mangi. Mbadde Nigeria, mbadde Ethiopia, mbadde South Africa, mbadde Kenya, mbadde Tanzania. Naye bwe natuuka mu ggwanga ly'e Burundi gye nasookera ne bannyaniriza nnyo. Nali ŋŋendayo nga nina mikono gyange abasumba bannyanirizaangayo okubuulirayo enjiri. Naye gye nafunira abaana be nazaala ne tutandika ekkanisa nezaala ekkanisa era emu ku kanisa yaffe ey'e Burundi ye yatandika ate ekkanisa zino zegambyeko 2 eziri e Congo. Essebo kati kambuze musumba Olurundi sirumanyi era bwe ntuukayo njogera Luzungu. Nina batabani bange eyo abamanyi Oluzungu ate n'Olurundi. Olukongo era nalwo tukozesa Luzungu ne bavuunula nga bazza mu Luswayiri. Njayaana naye ndowooza Mukama nze teyampa kirabo kya nnimi. Njogera Luzungu na Luganda. Bakitegeera ebbanga lyemmaze nabo batabani bange ne bawala bange bakitegeera. Essebo era tukwatagana bulungi era amakanisa gatambula bulungi. Tukola olukuŋŋaana buli mwaka ne mbayita wano ne bajja ne tufuna meeting ne mbasomesa ne baddayo ate nange buli mwaka ntambula mu makanisa ago ne mbazzaamu amaanyi. Essebo bakiweereza kimu kya 10. Essebo okay. Ku Church News TV Uganda koli muganda wange ali obuyo bwebale kubanga otulaba bannange mwebale kutwagala mwebale kutugoberera abatulaba nga musinzira mu bitundu by'amawanga ag'enjawulo bannange muli b'amaanyi nnyo nyini ddala mwabalayikinga n'abasharinga n'abakomentinga ku show eno muli biza gamati mpanika bigalo ye bannange mwe musinga ate kati gwe munnange yasubscribinga gwe oli wa kitalo nnyo mu Kristo Mukama atikubalirira kuwa omukisa okutajja nawe olowooza agukuwe nga munene nyunga bwa muyiika ye bannange. Mpadi given Brian Kagati the gospel music apostle chali nange ampozi sijja kwerabira kujjukiza bannaffe abadda God's Grace Junior School and kindergarten abasangibwawo Masajja Kibira
ya yitayo olabe director, yitayo olabe headmistress, ebintu bijja kutambulira bulungi. Enamba ajja kuzikuweza that God's Grace Junior School abasangibwa Masajja Kibiri. Batwalira omwana bamushaping balina kindergarten y'omulembe, abasomesa balina entiisa mu miti, entiisa y'obwakatonda mu mitima gyabwe, so omwana bajja kumuzimba mu ngeri ennungi naawe gyewalietaza omwana w'okubeera ng'ateekebwateekebwa. Mwebale nnyo mikwano gyaffe kubanga tutambulira wamu. Tukyali ne Pastor George Sembuya. Esebo. Wali oyimbyeko? Mpozi okutendereza n'okusinza. Mu kyaki? Esebo. Siri muyimbi. Esebo. Kakati kambuze musumba. Esebo. Oli ayinza kwanguyirwa otyo okumulagirira okutuuka ku Christ Covenant Church ezira Numbo. Christ Covenant Church nyangu yakulagirira olwalero wetwogerera eri ku Google Map. Okay. Bwogenda ku Google Map n'oteekamu Christ Covenant Church. Bajja kulagirira direct mpaka wano. Naye nawe atali ku Google nga wali etaaze okujja. Bw'olinnya n'otuuka mu paaka eya Usafi, oli mu kibuga ekikulu ekya Kampala. Mulimu etakisi ezijja Kanaaba. Zijja direct Kanaaba kubanga mu Kanaaba mulimu paaka ya taxi. Kati bw'otuuka Kanaaba n'obuuza Zira Nombe Trading Center, teweetaaga na kulinnya otambuzaawo bigere. Kyekiwera wadde ekitundu kya mayiro. Bw'otuuka Kanaaba mu tawuni Nebobuuza Pastor George bajja kukulagirira. Otambuzaawo ebigere bw'oba osobodde boda ya siringi 10 ng'oli mu tawuni eno ya Zira Nombe wetusiŋŋaanibwa. Esebo. Ekyo nga kyamaanyi. Nsanyukidde ddala okubanga tubaddeko wamu nga tuwaya. Naffe twesiimye okutukyalirako aba KTV. Weewaawo. Mukama abawe omukisa. Amina. Mpozi n'alisabye ne mukwano gwaffe oli atulaba okumutegeezaako ddi bwe mukuŋŋaana era ssaawa mmeka naddi tuwakukya program ya Christ Covenant Church eno eya Ndejje Zira Nombo. Tubeera ne service buli lwakubiri akawungeezi tutandika ssaawa 11 ne tumala ssaawa 1 ey'ekiro. Ate buli lwakuna tuba ne service evening glory etandika ssaawa 11 era neggwa ssaawa 1 ey'ekiro. Mpozi ne ku Sunday tuba ne services 2, waliwo etandika ku ssaawa 3 neggwa ku ssaawa 5, ne tutandika endala ku ssaawa 5 ne tukimala ssaawa 7. Okay. Esebo. Kati lunembuuza Sunday service. Esebo. Tutuyise? Sunday service eno njagala okubakoowoola bannayuganda mwenna. Enguudo zonna zigenda, abantu bonna bagenda kutambula bangi okujja wano. Waliwo bempulidde abagenda okuva Ebujuuko, abagenda okuva Nansana, bagenda okuva Ekyengera, ewaffe e Kawanda abantu bange bagenda kukulumuluka bajje. Nammwe abaliraanye wano Munyonyo, Busaabala, tubakunga mujje. Amina. Esebo. Okay. Kyamaanyi tujja kubaawo. Amina sebo. Amina. Tetujja kusukkawo wano. Tweyanza nnyo omukisa n'omwaganya gw'otwadde okwogerako naffe. Naffe tuli basanyufu. Mukama Katonda atukubalire. Amina. Mpozi nze ate nkumanyira ku Pastor Kaweesa Timothy. Esebo. Gwe nakumanyira omwami akwagala nnyo. Mukwano gwange era oyo omwami tukulembera naye ekibiina ky'abasumba ekiyitibwa Makindye Saabagabo Pastors Forum Uganda. Ye chairman waakyo nze vice waakyo. Okimanyi bade simanyi. Esebo. Mukama Katonda akunjagalire. Amina. Naye bw'oba omundabiddeko Pastor Kaweesa mugambe nti kagaati akumatira. Nja kumutegeeza sebo. Njogera ennyangu denizo okukozesa. Mpozi munnaffe tukwebaza webala kubanga otambudde naffe okuviira ddala eri gye twatandikidde okutuuka wano we twabulidde mukwano gwaffe akola kyamaanyi nnyini ddala afuba okulaba ng'okasheyalinga akameseji ako keyongereyo. Mukama Katonda ajja kuwa omukisa. Tanamba kusubscribinga sijja kukowa kukujjukiza. Subscribinga ku Church News TV Uganda, the YouTube channel, the online TV. Ino TV yo eriwo kusasanya mawulire gaba Christian celebrities, Christian elements, Christian personalities. Oshegera. So, bako gotegeza about this channel and the channel wako obongereyo. Mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle. Mparafaine yeze abada tambla wamu nawe webale nyowe balidala mkwano tusimye dedala.